tosobola kugamba nti Bobi Wine yatutte family ye Bulaya uli akantu kano mbya gitutte mwe mufiire wano kati kankubulire President Museveni family ye we yali alwana yali liddawa Sweden Solomon abadde agatta ki ku struggle oba agatta ki ku nseno alonda agenda akuyenda kuba campaign no Subi agatta kochi Shalom agatta kochi nze siri mukusabi siri ku sente z'abampe tewali muntu yali avuddeyo nampa yadde n'ekikumi twaga tubagame tibakubiriza abaana bakole kubanga bisoboka ebintu ebina kubeera byampa nsabiriza kubanga ne recently nalabye bamulabise je emyaka batuko kulabisa ng'omusajja obadde enewe lwakubeera abadde atambulira ku kaserengeto nti ennyimba bazimuwandiikidde gundi bamukoledde kino afunye ekisima bamukubye bullet bamuwaddeyo bino kugamba nga ridingira kaserengeto but this world is real man you have to face it real obo ina byonna byotunda nga biri mu mbeera nnungi nga bikozesiddwako byawaka gym restaurant mukulireko Sharif Tiger naye agamba genda akuyigirize coffee profiling barista training latte art skills management skills zona songa tuli wano ne make one solo bada chechirona vendikiria make wa tutandikirewa solo bada high school egamba erikiria naye corona yagiyingiramu naye nga abaana gye bali abamu bali mu kkomera sulubada omanyi nze buli almost every year I recruit bwe mbaako wenkutuusiza oba sulubada webaako wekutuusiza kubanga tuba tukolewamu ng'ekibiina nga naawe kubanga kitwesuubiza from our president kubanga me he was my president from day one Kyagulanyi Bobi Wine nti twesuubiza nti bw'aba nnyambye nange nina okubeerako bennyamba kati ate nange bwe mba nina bennyambye nabo ne mbagamba nti nabo balina okubaako bwe bakola ki be bayamba bw'oba toyambye ensi ejja kujajinga munnange kubanga naye bakuyamba tobeera omwo kubeera omwo paka kolayo endala okoleyo nawe oluusi okoleyo endala kubanga bwe tubeera nga tetukyusa bukulembeze ensi tesobola kukulaakulana kitandikira wano ne kibuna so kyekyo ffe twakikola kuva dda nti olabye bangi betukoze nabo tetwawukanye nabo mu bubi naye ate nabo ne babaako gye bagendera be twawukanye nabo mu bubi kitegeeza batunudde mu nsawo yaffe oba batunulidde ffe be tuyina era nabo balaba gye bali ayagala ebyobwereere afe alulunkanira byabwereere abangi ensi kyovula bangambye sinza jjo okujajinga omuntu wabula ensi ejjo mujajinga so bonna babirabye buli gwokoze obulungi nakukola obubi era ensi Katonda amujajinga kubanga Katonda akolera mu bantu so kyengamba yensi kubanga takujajingira mu ggulu wabula ne ku nsi asobola okujajingirawo kati Mikie tusooke tugendeko South Africa recently obadde South Africa amala agavaayo nti wakwata mu sente za Noopu noziteeka basi okagamba Nyanzi ate Nyanzi yali South Africa wano eza wano nga bagamba Nyanzi yazikwatamu kati gwe n'ogenda te South Africa ne bagamba ate sente kati baba takola accountability ya NUP bategeera batya nti bazikuttemu bo abata finalizing na sente zikunganyizibwa neno neri bategeera batya nti ziguddemu tolaba nti abo just ba mutima mubi baagala bwagazi kuleeta propaganda awo tamale mirundi we mwagali akola bukozi bwati ngalabi ekyantwale South Africa in the beginning every bali bambuking South Africa for 4 years every December nganze nabagamba since wano mbeera nzuba nnyo mpatikana nnyo mbeera nange neetagako akadde ak'okuwummula kati ate okuwummula era nga mbeera nkola nyingizeeko okitegeera kubanga oluusi wano ne traffic abeera mungi ow'abayimbi ate olina kukola wano ate odduke okukola wano kati nga obeera olina okuwummuzaako kubanga gwe engine naye this time era it was the same case newe mbeera ntuuka okugenda ne baŋŋamba nti munnange tubadde tulowooza nno nti ogenda kujja eno naye since gwomu kuba public figures ate nga oli muganda wa mukulembeze waffe tubadde tusaba obeerewo ku fundraising abaana bangi abattibwa Uganda abaana bangi abasibwa abaana bangi abakubwa abali mu malwaliro
tubeeko naffe abeno kye tuyamba kakati obvious case nga I had to do things fast nga sobola kwerowoozaako nganze omuntu ate nendeka Uganda kubanga Uganda bano bebanakyalinga n'okutuuka ab'ebulaaya okukola ki okuntegeera so neŋŋamba okay era saakyusa neŋŋamba okay no problem those were my words era ne tutuuka ne show ezimu saaziyimba nalina show e Marisburg nalina show e Durban nalina show e Cape Town nalina show e Pretoria nalina show e Rustenburg nalina show ekifo nkirabidde n'okukyerabira naye nge byali bingi ate nga bw'omanyi otuuka e Bulaaya ne bakuggyako oluusi ne ku program gy'ogiddeko ne bagamba Mikie mwana nange nina wano club yange mbadde njagala ogyonkolereko nange nina wano program ate nga akasente okeetaaga kubanga ffe wano tetulya ku copyright law tulya only on performances bwe tulabirira famire zaffe kakati kye nakola bwe natuukayo show zange zonna nenzikansolinga era sente zandibadde zinsasulwa n'abansasulya tiketi ezaali eza performance nga sente zirina obbaddizibwa mu bulumi obw'ekitalo naye era nga nabo basobola okitegeera because we had to do fast things fast okwewaayo eri abantu era nze sente ze nafuna zokka Mikie Wine sente ziyafuna zokka ze sente zamu e South Africa ze sente zamufuuyibwa muntu kinnoomu ku stage era nezampeebwa nti owaaye zino zitwalire mukyala w'omukulembeze aguliremu abaana ettooke era nazo nazituusa bwe baba bazimpa mu chenji zatuukanga bwe bazimpa bwe baba bazinsindikira ku mobile money era zatuuka so nange nalina okwesarendalinga ng'omuntu mpereze ensi yange bagamba mbu sente wazikwata nozirya ne mukazi we nga musula mu 5-star hotels e South Africa muri abantu balabye munnange nga bwe nkugambye ndooza kati nkugambye kiri eri ekisobola okutandikira story eyo nti nze South Africa saasulako yadde mu hotel saasulako yadde mu hotel kubanga nalaba nti abandi badde bansasulya hotel ya randi 1000 ekiro kimu oba randi 2,000 ezo zikola kyamaanyi nnyo mu struggle nnyo nze nsobola okufuna ekyokulya onsobola okujja nenkugamba nti Faruku mpaayo omutwalo awo nogamba Mikie Wine watuukidde okunsaba omutwalo ddala kituufu agwetaaga ne waliwo oli ng'oluusi enjala emuluma naye ng'atya n'okuntuukirira okitegeera nga just antya buti kakati naye ate bw'aba amanyi nti waliwo waasobola okgenda n'afuna ekyokulya n'afuna eza renti ate nze nkwate 2,000 ezo bazinsasulyeho woteri mbeera nga atalina amagezi mbeera nga atayagala nsi yange era olunaku lwennyini bapromota bonna nabagamba sigenda kusula mu woteri kubanga I'm loved ate most of all I'm loved by the best nina bakwano bange banje South Africa era nabagamba munnange mugenda mbadde nsaba mutusuze ne Segirinya asobola okukibagamba nenkubira mukwano gwange Segirinya ye yali tamumanyi nenkubira mukwano gwange bamuyita Philip n'agamba Mikie wano walinga wuwo feel comfortable to come and sleep here paka wolituukira n'ogamba njagala kuddayo Uganda saasula mu hotel era ne sente zennyini ezaali zina okusasulwa ne mbagamba nazo zeeyongere kuki mu struggle ne gye baali basasudde for the first day akabba ako era sente zabeeranga ku live mukazi wattu nga bwe nagambye in the beginning nti nalinga ngenda ku shows okitegeera ne mugamba munnange njagala ogenda olabe wenzija sente munnange n'abakyala abo tubeera tulina obbamanyisa okutwala omukyala ku mulimu gw'okolera kibeera tekikuweebuula wabula kikwongera okumulaga engeri gy'ohasolinga okufunamu sente ezo so nti ne bwe yandibadde azispendinga nnyo azispendinga mostly where necessary kubanga kibeera kibagatta okubeera mbi ku mulimu naye era bwe byakyuka ne mugamba munnange kakati ate bikoze eki bikyuse kubanga ekyo mbadde sinasooka nakwebuuzaako wabula bikyuse tugenda kukolera abantu kati era ekisooka ogenda bwe baba bauctioninga t-shirts gwomu kubagenda okuzikwata wali era gwogenda okuzitambuza gye babeera baguze gwogenda okugitambuza ogitwalira abantu kati wano tetuli ku vacation nti
munange mukama nanyamba nina akibayingira kubanga omanyi omukazi olusi yantadde mu feeling nagamba yiyi ate kakati senta kandi badde akabaana nagamba yangambirawo Mikie, you know what, that's a good idea. Good idea. Gwe teweeralikira nti ngenda kufuna feeling yonna era olwatuuka ze bwe yandiyisa budde obubwe nti oba agenda ku beach apulaniza ogenda ku beach ndowooza mwamulabanga nibwe yalinga yambadde era sente zonna ezasoloozebwa musobola okukubira ku secretariat era ba coordinators ba NUP be ba receivinganga sente zongera oluva wano bwati tiagenda nga alimbo azibale akwata bukwasi coordinator wa NUP n'azimuwa nti zino ze zivudde mu t-shirts nti ye yakolanga gwa kuzitambuza nti eno yammeka nti bweziti mukyala Mikie. So bwe tuba tukolera eggwanga ebitibwa byaffe byonna tubijjako kubanga eggwanga lye litufudde kikye tuli oba tukolera eggwanga tonyumya mukyala wange ali part of ggwanga ne bwaba namuwasiza bulaaya ne bwaba waawa good enough nti waawano ekitegeeza kimukakatako kubanga abeera akoledde baana be abeera akoledde baana ba Uganda kubanga tazaala babe bokka bamuva munda. Kati Mikie waliwo ekirala kigambibwa bwa Mikie tebali mu struggle bana Bobi Wine atambula na baana gundi bano be bakutte si baganda be bali mu kulya maswaga baganda bali mu struggle abantu abamu just banansonyokosa ekigambo kino naye abantu abamu bali short sighted. Abantu abamu balowooleza kumpi, abantu abamu balowooza nti olwokuba Mikie waakabi bwe naamwogerako nja kufuna likes, not knowing damage gyokola kuggwe kennyini nti egenda kubeera forever, notamanya nti damage gyokola ku bannayuganda ababelievinga mu change egenda kubeera forever. Kakati nze bannayuganda bampagidde all along, bannayuganda bammanyi seetaaga kubeera mu kamera bwenti. Kati waliwo omwami omu ye lwaki simwogera n'erinnya, waliwo reasoning mukulu waffe kubanga is fit even to be my father though he can't be my father because of his behaviors. He's called Mr. BEBE cool. Nti yagamba lwaki Mikie sigwe baakubye, lwaki Mikie sigwe baatomedde. Buli omu Katonda amanyi lwalifa, buli omu Katonda amanyi kikyamutegekedde. Ekitegeeza okumanya alina omutima omubi ku nsi ye yennyini taguyina nakunze wabula aguyina ku nsi ye kubanga nze sirwanirira Mikie. Nwanirira mukwaya n'ensi yange, nwanirira nsi yange kubanga bangi muganda wange Faruku abantu abali obubi ennyo bootalaba nakulaba. Okitegeera nti naye n'agamba lwaki Mikie si ye yafudde. Ekitegeeza Mikie waafa ly'essanyu lyo ate nga moreover so nze standinze ku mazima g'abantu era najagala okwebuuza one day niŋŋamba awulira atya bwadda yeewaka ye abaana be ne bamubuukira nti kulikayo ddadi naye ng'awagira regime etta abantu ng'owoomulala bamusse ne n'agamba anti beekalakaasa nnyo naye ddala kituufu abeera beekalakaasa oba babeera boogera ku mazima. Lwaki abo bo tebabakuba? Bwaba boogera nga bapraisinga President Museveni, lwaki abo bo tebakubwa? Bwaba boogera ku birungi byonna byakoze, takoze bibi byokka, ayinayo n'ebirungi ebitono byakoze. Lwaki bwaba boogera ku ebyo, lwaki bo tebakubwa? Naye ofuna otya omutima just because for you you're sorted. Naye omanyi bantu bameka ababadde balinda gwe ssebo oveeyo bataase abakufudde kikyoli ne Museveni okulaba nga bakuwa bibiri bajja ne bakufuwa oli nakufuwa ekikumi nga mukazi mukadde nakufuwa olukumi lwe ku stage n'osobola oggulamu emmotoka naye ye omuyambi eki takusabye sente nga ggwe wabula akusabye omuterereza embeera kubanga olina eddoboozi asobole okufuna ekyokulya asobole okufuna omulimu yeekolerere. Bw'ogenda ku peegi yange nga bwe nkugambye I don't need to put a camera in my face n'ebifaananyi bibandagira ebinkubibwa nga ndi ku struggle bibeera just bankutte nga sibiriiko. Okitegeera ndowooza bankwata nga sibiriiko nti naye sirina kukubira mukulu BEBE ku lusimu mugambe munnange kati nsimbudde kubanga kibeera kinkwatako sibeera mu struggle. South Africa nali ngenze okukola ki? Kulya bulamu. Eno emitiana nali ngenze okukola ki? N'ebitundu bingi nnyo bye simanyi na kumanya kubanga nze seetaaga kumanya
kitundu wabula neetaaga kumanya bantu biruma bantu mbyogereko kubanga Katonda yampa eddoboozi ndikozese okusingira ddala sikunze era wabula ku abanyigirizibwa kimwawo ne bayitawo ne bagamba nti n'ennyumba eri mbu muzeeyi yakontributinga ku nnyumba yo muzeeyi Museveni mbu yayiwako kyo omanyi munnange yayiwako kyolo tumale tugende ku bya omusajja yamazeemo family yamazeemo omusubi kaakati abantu omanyi waba olemeddwa mu nsi obeera n'ebyokwogera bingi ebyokwolereza obeera n'ab'okubulaminga bangi ne bw'oba olina kyokoze teweetaaga kunnyonnyola alemeddwa mu mbeera eno. Back in the days bali competing na Ebya Famile because Ebya Famile nti babebe kulu bali competing na Ebya Famile kubanga ye agement yaabwe nekituuka nti olw'okuba kati yali tayagala kula najja muja Bobi Wine bwe yalina olutalo ne Chameleon back in the days yenga alaba ali left out alaba tegundi najja negayirya Bobi kubanga fa twali tukyali bato nga tetunaba na kuyimba nga tubiraba ne bajja wano Bobi Wine n'ama oluyimba ne bakola oluyimba naye n'asobola okwegatta ku mugendo after after nalabanga ate nekyagulanya okumuyitako akigira ogenda okulaba era atemye layini ngaze kuba radio ne Wizo osegeera n'abasika nakyo nekimutuulamu kakati byetukola ye byayina okukola ate nga ffe twagala tutuuke mu time ye nga tuli retired okubeera retired si kwe kugamba nti just nkooye empumudde wabula kwe kubanga otuukiriza ebyetaagisa byobadde olina okukola n'ogamba kati mpumudde so alwana na retirement age ye osegedde kakati ye musumbuwa kubanga kakati Mikie Wine kyekizibu kye Mikie Wine kyekizibu kye nawulira lulinga ajojo byambu tukoledde emyaka 20 it's not about the years ze sinza asinga obuto mu ggwanga ate sinza asinga obugagga mu ggwanga naye kikyokoledde mu time eyo osegeera back in the days ewaffe kyali kivumo era nga ye muntu y'omu mwazimba mu kyalo kati egenda fuuka state house osegeera kakati natuka nagamba baganda betabayambye bonna basula mu bifulukwa yes nali nsula mu kifulukwa ne kati ekifulukwa kyafudde emboozi so that he can get likes so that basobola okumubuuza ebibuuzo ayogereko naye kati ate for us we are blind to him tetukyamulaba muzeeyi tetukyakulaba olina okukolerera akalamboko father yabagamba okitegeera this world is looking for someone who has done something not the one who will explain why he failed if you failed obeera nabingi ebyokunnyonnyola muzeeyi obeera ojja kugamba nze natuuka ne mmanya nti Bobi Wine kati kyagulanyi naye Bobi Wine byakolerera bibi however much I love him so much however much he was my brother nti naye ne taata wange yakula nankolera byankolera natuuka naava ne mu bulamu bw'ensi eno nga nange nina okufuuka taata akola ki osegeera ne mmanya nti mukulu Kyagulanyi bw'aba mpadde eddobo nvube nze ayina okuvuba ante sitinze ku kyennyanja n'agamba owulidde bwe kiwooma nti yessebo kakati munne bakivuba bwe bati in fact noonya n'ennyanja yo gy'oba okola ki gy'oba ovubira kasita nkuyigiriza bwe bakola ki bwe bavuba kakati nze siri kubampe Kyagulanyi musajja wattu yansalangako na busazi n'agamba era ng'agamba banne akasajja kano okitegeera ndowooza nze siri mu kusabiriza siri ku ssente z'abampe tewali muntu yali avuddeyo nampa yadde n'ekikumi okujjako abampa ssente ez'obwereere beba abajja ne banfuuwa ku stage nga nyimba era nze nvaliwinga nnyo ssente ze banfuye ku stage okusinga neze bansasudde kubanga mmanya oli zanfuye ku stage zibeera zijje ku mutima wano nsasudde nti oli abeera nsasudde naye afunemu naye ono tampadde nti naye afunemu wabula ampadde omutima gwe gukkakkane so twagala nnyo tukubirize ne bamuzeeyi baffe abo twagala tubagambe nti bakubirize abaana bakole kubanga bisoboka ebintu tebina kubeera byampa nsabiriza kubanga ne recently nalabye bamulabise gye emyaka batuuka okukulabisa ng'omusajja obadde anyway lwakubeera abadde atambulira ku
ku Kaserengeto nti ennyimba bazimuwandiikidde gundi bamukoledde kino afunye ekisima bamukubye buleti bamuwaddeyo bino kugamba nga ridingira Kaserengeto but this world is real man. You have to face it real. Tulina okukola cause at the end of the day n'oyo bw'omusabiriza ennyo naye atuuka ne yeetamwa kyovula bamugambe nti ashatapu gwe byo tubimanyi tubimanyi byoyogera buli kaseera is the same osegeera leka n'abalala bakole ki munnange tubirabanga ebyokusaaga no tubirabanga ebyokusaaga naye byaddala era abeera akigambirwa ddala kakyesobola kiŋŋamba nze kyesobola kiŋŋamba lwaki akiŋŋamba ye nga nsanzewo okukiŋŋamba tampangako asanzewo okukiŋŋamba I'm a man of my own man. Kati kyenasigadiza kulwanirira nsi yange ne bwe maafiiridde wano kimala eyo mbu famire ya muganda wo yamazeemu omusubi era ebivuze famire ya muganda wange kakati naye era nga bw'okyogeddeko nja kikudya kubanga ffe tetukwekereza tetukwekereza first and foremost nze ndi muganda wa president addako in fact yafuuse nadda alinze kulayira naye muntu mukulu nga ye one nze nandibadde namugamba nadda okitegeera nandibadde namugamba nadda naye yalwa nawo one omanyi gavumenti yaffe kyeri capable of okukola two njagala nkubuuze kubanga ffenna tuli bannayuganda tumanye ekigenda maaso in fact tulina mu kwogera lulimi lwe lumu Solomon abadde agatta ki ku struggle oba agatta ki ku nsi eno alonda agenda kuba campaign no Subi agattako ki Shalom agattako ki tamala emirundi bw'abagamba okitegeera talina kyagattako singa Kyagulanyi yavudde wano n'agenda n'agamba nze nziruse kubanga naye abeera asobola okikola ate in fact ye bwe kibadde kikwata nako ennyo kubanga n'obulamu bwe buli mu matigga n'agamba owaaye abantu kasita banjiyiddemu obubiri kansooke neekwekemu ebulaaya paka embeera bwena kakkana nga bamaze okulonda bwe bannangirira nkomewo ng'abamu bwe baakolanga naye ye yasigaddewo kubanga nze yaŋŋamba Mikie muganda wange nze natalayo buli kimu ekyange kakati nga bw'ayogera bwentyo nze ate nfuna enjiibwa nshekinge ekitegeeza nange embeera nina okuguma nti olaba ankulembedde agambye yatalayo ekiki kakati ate nze olw'omugoberezi nze nzire eno nkwekinge no abadde yalwa nawo muzeeyi omu ku bazeeyi baffe abo abamu famire zaabwe zo zabeeranga Sweden nga balinayo n'amaka sisuubira nti wali ensi Kyagulanyi gy'alinamu amaka tewali singa ffenna tuli eyo okitegeera bali bagambye nti Mikie Wine adduse South Africa kwekweka nesityo endala nenzisazaamu kubanga nze nakoowa wano nenkomawo wano siri wano eno interview gikwatidde South Africa ndi wano nakamwokya okitegeera ndowooza so abantu abamu just babeera baagala kubanga kati bw'oyogera ku Bobi Wine babeera baagala nti ne baba bamuvumye bebe kulu ne baba bamuvumye ye kibeera kimukolye agamba bannange nsembeddeko okumpi ne Bobi Wine bandireetinzeko okumpi ne Bobi Wine biki bw'oyogera ku Mikie Wine kubanga ffe tukoze ebirabikako okitegeera nabagamba tukola ebirabika ne balabirako olaba ate abatuzoleya ndaba be bakoppako okitegeera kakati mwana ekintu kino Facebook yonna yatambudde ekiro kyonna yes kubanga mwana abadde yalwa nawo nze kibadde kinnuma olw'ensonga abaana tebalina musango abo tebalina musango buli tiyagasi nze nali ewa Kyagulanyi kati olaba nze omuntu omukulu nentandika okufeesa kubisaamu akafaananyi omwana w'emyaka 2 omwana w'emyaka 3 omwana w'emyaka 13 okitegeera ndowooza omutwe amatayizinze buli kaseera abeera agamba bannange kati ddali obaleera n'akomawo nga mulamu bannange nolaba bambi akaana nga kamuhaginze naye balijjasa okuba babasootinze bo tekibalya okitegeera ndowooza akaana ne kajja ne kamugenda n'ogamba narasita bambi obwana lwaki tobutaasa okitegeera naye nga naye ayagala kumanya nti however much ne bwe kuba kubataasa balina okumanya what real hustle means. So singa Mikie gwe yabadde adduse singa nze yabadde adduse ate sinagendagandagawa naawe ngende ate nfiire eri bampeera eri obutwa ate nkomewo banziike wano mbonyebonye abantu bwe kuba kufa nina kufiira wano muzeeyi kubanga we nazaalibwa nze wenfiira
naye ekikulu tekigasa kumala gafa kyekyo part of legacy obeera ofiiriridde mazima. Okay, so ebibuuzo byonna ndowooza mwenna abadde bagamba nti ye ajjewo abaana be kati mugende mu struggle mufiireeyo mujja laba ababe bali seefu biki Mikie obizzeemu. Solomon yabadde agenda okufuuka bodyguard wa Kyagulanyi. Suubi yabadde agenda okukwata bulletproof ya Kyagulanyi. No, kati bannaye tukozese jasa amagezi amazaale jaswa okubanga bwe nkugambye bali bo baagala nti ne bw'ababa njogeddeko ku Bobi Wine oba ku famire ye bajja kunvuma comments zeeyongere no temubawa na budde mwana omukulembeze yatugamba ebitalina makulu tetubiwa makulu tegenda kulonda ekitegeeza talina kyatufiiriza okujja kufa okumuyamba kyokka ate ne agenze mu kunyigirizibwa naye ate kisingako olw'ensonga yandibadde abeera mu nsi ye n'emirembe. Omwana Shalom singa ali wali abuuka Sonko ne taata we yamuzimbira mu bugubi obw'ekitalo kubanga emyaka gy'olina omanyi haso Kyagulanyi gye yagitamu osegera mu bugubi obw'ekitalo tasobola kuzanyira Sonko mu lujja lwa kitaawe kubanga buli kaseera bagamba waaye gundi bamukubye amasasi owaaye gundi bagolooza omwana oyo muto kimulekawa tweyanzanye tweyanzege waliwo gwe sijja gwesaagala twogereko naye bukyamanyi kyekyamuggya ekituufu gwe waliwo mu firebase kyekyamugobya wano ubona genza omulala ayo n'ebintu byayogera munnange abantu abasinga bwajja n'omusembeza ebiseera ebisinga oli abeera yagamba singa mubuuzaako bw'asembera n'akubuuza singa mukwata mu ngalo bw'akwata mu ngalo singa muwahaaga bwakuwahaaga banesinga ntandika okutambula naye bwatandika okutambula naye banesinga mbeera nga nyumyamu naye nga tugira bwonyumyamu naye out of the blue notandika n'okumuwa ssente atandika okulowooza nti yeggwe kakati abeera alaba nti bw'ofuna miliyoni 2 n'omuwaako emitwalo 5 nti alwakiri twandigabanidde wakati kakati ne yeerabira nti neezo singa tobaddeewo in fact obeera na kizibu nti singa tobaddeewo ezo miliyoni 2 zonna zandisigadde mu nsawo ye naye yavuddeko kubanga akwagaliza obeereko wootuuka kakati natandika okulaba eyakuyamba okumubuuzaako n'oyita ne mu steps ezo ng'ate alaba gw'osibye ye okugenda mu maaso naye kasubire nti yagenda mu maaso. kakati leero ekindeese kakantu kano kateeke mu nsawo waliwo omusajja bamuyita kaye omumanyi soko gye Mikie Kawezidomu Kaye mulase mumubatize mumuteke mu nupu omulundi gumu kigwe mulaba omusajja kakati buliriza kansoke mmala okwogera kamera eriweekwata lindako nagamba abantu waliwo ebintu ebimu sebo nga sinakubuuza nagamba abantu mugenda ne mujerega famire z'abantu mugenda ne babajerega ne bajerega famire yammwe naye nagamba abantu abatufuga bayina kati batandika otulaga ku nnyumba ze bayina nga tebanajja mu buyinza kubanga wava muno nasoma akatabo kava muno the African entrepreneur akulaga ennyumba y'embalala n'akulaga eyawa bo batulage otegedde bajerega tulina sajja lyabende sinakubuuza tulina sajja lyabende era ndyose nenzija wano Mikie nenkusanga waliwo essajja erinumya n'omutwe erinumya omutwe nabagamba bano abasajja ne bagaana nabagamba nti Bobi Wine ayina buli kimu omanyi waliwo Katonda kyagabira omuntu nga tonategeera mu Bayibuli omulaba Katonda yagala n'afuka amafuta ku Dawudi nekitwala emyaka 15 nga okubeera kwa Mukama kwava ku Sawulo yali kabaka nga kwadda ku Dawudi kakati Bobi Wine tebanaba kubuuka nkubuli amazima okubeera kwa Mukama kusolo kwa kwatuvaako nze ngamba abantu twetereze osegera waliwo essajja lyabende likwano lyammwe lino nabagamba nti no kamiliyoni bwe yasalako enviiri Bobi Wine n'azisalako n'agenda ne baziteekamu enfuufu n'enseke ne baliteeka ku ssajja lyabende linatuma BEBE wuulu why omuntu osobola kwogera bintu bya kisiru right now mpulidde onaakubuuza tosobola kugamba nti Bobi Wine yatutte famire y'e Bulaaya ulira akantu kano mbu yagitutte mmwe mufiire wano kati kankubuulire President Museveni famire ye we yali alwana yali liddawa Sweden ng'ayinayo n'amaka ng'ayinayo amaka osegedde bagenda ne boogera ebintu ebitaliiyo ebikuba ne muzeeyi kuganga boogera baba naye manyi bakyali bano tebakyalowooza famire ye ng'atandika n'olutalo yasooka n'akola ki katosobola kuŋŋamba nti Kampala va ku bino Kampala talonda
nanka nasembayo yesubi talonda sisobola kukkiriza Bobi Wine nga ali wali atuzuganye ate mwe muddire ani ono Ruhweiza DPC nga ali wali ku nyumba olaba omusajja ajja kuvaako attention mwezamwe zaali Sweden na Nairobi nga mu Rwanda kati gwe kyoyogera Bebe Wuru ogambe nti ono atudde gwe mukyala wa muzeeyi yali asobola okulonda lwaki yali mu Sweden ne Nairobi waliwo ebintu ebimu Faruku bye mugenda ne mutunuzamu oyo Bebe Wuru kamera nga byayogera bimukuba kwegamba lemiteri kanjogera ne kino njagala ombuulire mu myaka eno manyi musajja wammwe oyo Bebe Wuru mu myaka ena Bebe Wuru kiki yeeyongeddeko okujjako ku deteriorating in understanding n'okuzimba ku ttaka ly'abazadde be pozi n'okukola kino okufuuka beega kiriwo ekirala no mbuulira kubanga kati mu myaka ena nsobola okugamba ti Bobi Wine mu myaka ena transformings okuva mmwe kye muyita mmwe Bafaruku nti hooligan katukikkirize hooligan to natuuka ku professionalism etegerekeka he has transformed in 4 years afuuse MP mu Senate ya America bamudiscussingako singa omusi w'abantu ngono osimanyi ongwendi yatta abantu bamudiscussingako British Parliament bamudiscussingako abeera ku Al Jazeera CNN ate n'abantu era bagambira eddala wisdom nti ye president gwe tuyina era ddako ennaku z'omwezi nga 14 ekyo anti kati buliriza ekyo laba kyokyogedde nze nagamba abantu nti nze kaye wisdom sisarwa one Bobi Wine ne waalya nze sisarwa bagambye nti no itungo ye nakatudde sisarwa nze nsigala ndi mu kintu ekyokubiri nze kaŋŋamba abantu mwe kambabuulire nze no gavumenti egenda kundeka wano ate gavumenti bwekutambuzaako ng'obadde ogenda Ntebe naye kuleka ekajja nsere bekutambuzaako I don't kusarwa Bobi Wine ne wafuuka president so Mikie toyanza notoyanzeke kayono nayagala ddomuleetako wano firebase tetulikaminga buli omu ne bwekuba ku nuupu ffe tukolera bannayuganda tetukolera bibiina oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa kibiina ki DP oba oli wani kasita obanga oli munnayuganda ng'oyagala enkyukakyuka okisegeera lwakuba muganda wange ono Kaye kyenjagala nti abantu naye ayongere agatteko eddoboozi lye taligatta just in this guys okisegeera wabula aligatteko kubanga munaye gwe guno omulembe gwo tewaliyo omulembe mulala abaana bo bali kubuuza nti naye munnange wagiranga naye nga ogira embwa tugiyita mbwa tetugiyita nkoko okisegeera abantu bagambe gwe guno omulembe gwo Museveni tajja kwagala kumanya takumanyi takwagala na kumanya wabula amanyi kyayagala ekikuli mu mutwe essaawa eno bwamala okikozesa agenda kusirisanga Bebe Kulu bwe yamusirisizza assalamu alaykum kuliriza ate kati kanfuddemu nasooka nembuuza nabuusa the last year nafuna omukisa musinkana emirundi 7 ne mubuusa 1 ne mugamba omusajja oyo mulaba Bobi Wine Soko beku bya Bobi Wine omutunulo obutunuzi he represents the views of millions of Ugandans instead of fighting the guy na yetu tusolo kuna abasolo kwogera naye oba min reason ati sikale mu luyimbe limba ogaba nange wa musajja wanaga manti emulago teri ddagala leta ye kigamba nti atwasose kuzimba bizimbe ne mutusonyiwe katuliteekeyo teri ayogera babu ku bintu muyayi okisegera kye nkugamba tu musajja wo oli Bebe Wuru nze Bebe Wuru bukyatandika kusinkana President 7 from the time go bamugulidde poti underwear bamuzimbidde kibako kwegamba omusajja buli watunula mu maaso ga president kusaba paka we twabuusa omusajja nti naye gwe president sitole ki omusajja ayina bigali ayina yirizi ayina buli wajja mu maaso go anti muzeeyi kekizange zibulamu eŋŋano wadda anti kakati muzeeyi kakati nyakase tukola tobola omusajja ate bw'obeeranga ne President 7 n'akyusa olulimi nadda mu Luswayiri kitegeeza anyiize yamugambye asirika n'agaana omanyi nze big you small size kyokka ekikuliko obunene lubuto na mutwe ebisigadde obwongo n'ebitundu by'ekyama byonna ye small President yagambye wacha kachini esinga yazemu okwogera kyali kyekyo babadde bagenda kisiba let me tell you kambagambe esajja lyabende eryo teridda mu State House soko jekaye muletere kayono kaye abeere omubanda nga wali Kaye ayogere n'omubanda
Oshege. Thank you. Yakutane ati kati kulaba. Na Mikie mwagenda ne muntu kole ekintu. Nze mbeere eri mwana wange adibwati. Nagenda n'omusajja ono ne tugende wakona lebose gona. Nali ku TV nze ndaba nnyo firi. Nalaba kuna lebose gona ng'akutte kibalama ng'amugayanga kikajjo. Nkotya. Ne tugenda n'omusajja ono n'enkoko zange kwebaza. Otegedde ekintu ekyo. Abenaale mu ne banzigulako olutalo nenga fine siri ku perolo ya muntu jagala oleete proposal nga nali nsaba President Museveni sente za tukibangawo otegedde oyimirira ku mazima ne bw'obanga nze emugamba afukamu ya sente nzeetaaga oba okola kino kikolo oba tokikola that's your problem zibakuwaziza osasula omusolo no tampanga nkiddamu bw'aba akuwadde era kakati wulira kana akantu nze nja kusanyuka nnyo era baleke bajja nja kusanyuka nnyo tula anti kati kankubuulire Bobi Wine ono namugamba Bobi Wine yatuulako mu kifo kiri ki Washington DC ne Monday atakituulangamu ne tumanye dakika 15 zonna TV ez'akabi nga ziraga muntu ogwo kati Mandela waba takituulangamu kitegeeza ne pulezidenti wange takituulangamu Bobi Wine akola liko omusajja akoze ebyafaayo si mu nnyimba mu bikwatibwako naye kwe tolaba gavumenti gyedda kaye ngenda kuleeta Mikie omusajja alaba gavumenti gyedda ngenda muleeta fenna tuli bakukano tewali aweza myaka 5 akalulu kano kalabodde okukalaba kutya Kyagulanyi president ati wali ennaku z'omwezi nga 14 ate kuwa kamera tokasalamu ennaku z'omwezi nga 14 tulonda Kyagulanyi tukuuma akalulu okuuma kako okuuma kange naye kimanyi ogenda kulonda Kyagulanyi kubanga ye generation yo era nawe okuuma akalulu ko njagala nkulabeko olondera wasaalo nze nagambye abantu Kawala nze nja kujja nkukyaleko ne Kawala nkukuumireko n'akako naye nze kye nanyiizigidde gundi byabakamu waliwo ebintu bye bakola ebigira mutukkirize nagulidde meedi wange essimu abaana bange essimu jejjo nomumanyi bonna balina smartphone tosobola keera ku makyali notugamba tetujja namasimu byabakama akolera Museveni kikyosuubira tujja nessimu byabakama ani alonda byabakama ani alonda byabakama ani alonda byabakama nate mwana ani yamuwadde order mu town tukiriza amazima Faruku nagamba nekijjaku guno omujiji gw'abavubuka Mikie nagamba omusajja nina kajogera kino nga Mikie waali Mikie nagamba omusajja ono nze okwawukana n'aba movement abalala nzikiriza okuround mu north ng'agamba omusajja ono wallahi Bobi Wine atuzuga nkusiba kakati omusajja ono mulaba manyi alina lisajja lye likwano wulye tugenda okukakananga mukwano gwabwe ono omukyalo anite eyagamba is a gateway to West Nile Bobi Wine we yajja oba yamwambula buteeteeyi kubanga yamwanika tulekera Mikie tweyanziza